Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, abatulaba mwenna kulabaika Zula Media twebaza era tubasaba naye kyonna kyonna ekiba kitatambudde bulungi migambo byetujja okubeera ntusomesa bano tuli bantu era kisobola okubeera ntusomesa ekintu n'oba nga tukitegedde bulungi. Tukusaba inshallah taala kyonna kyoba tutegedde namba kweziri okwo oba okututuukira no ofisi zaffe za Labaika ku Kyamutawa okubeera nti ongera okunyonnyoka byonna Sheikh byaba akoze eki agezezaako okubeera nti akutegeeza oba akujjukiza mu ddiini ey'Obusiraamu. Sheikh tukwebaza kubeera nti alhamdulillah otuwadde ng'obudde kujja okubeera nti ongera okubeera nti obeerako nekyogatta ku bulamu bwaffe bwe tutambuliramu ngaffe abantu era nga tuli ku topiki yaffe ey'obufumbo. Mutuufu omulundi ogwayita alhamdulillah twatunuulira shuruutu bwayita obukwakulizo oba obulombolombo era ensonga gyewasembyayo yakubeera nti obufumbo buno omuntu alina okubuyingira wano ku ntandikwa yennyini era nakisanyukira nnyo ne baganda baffe abatulaba abasinga bakisanyukira nnyo ekyokubeera nti omuntu ono ayingira obufumbo alina okubuyingiramu ng'amanyi nyingidde obufumbo buno nga bwakubeeramu lubeerera ku ntandikwa nti mbuyingire nga mmanyi obufumbo bulina kubeerawo. So Sheikh tukusaba inshallah taala obeere nga oyongera otulambulira embeera eno ey'obufumbo kuba embeera ebakubeerawo olubeerera kintu ekyokubeerawo olubeerera kiba kyetaaga okukwata n'obwegendereza bungi nnyo n'omuntu bwatekeera kibayita ebikolebwa inshallah taala. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd. Tumwebaza ekitiibwa Allah awaniridde emitima gyaffe mu ngalo ze mikono gye era ne tumwebaza olwa kubanga akyatufudde basiraamu mbeera yemu akyatuwadde omukisa okuba nti tutakabana nga kyetugendereramu okuba nti tunoonya kusiimibwa. Tusaba Allah jalla wa ala akkirize ebyo byonna byetutakabana ku lulwe abituteere ku mizaani gy'emirimu gyaffe emirungi ebyengera n'emirembe. Tumusaba Allah abisse ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama النبي الأمي الذي أرسله الله رحمة للعالمين. الله يتمنى كأقصاص لي بتونده فصلوات الله وسلامه عليه. ngabo tandise mukadde wange naam twamaliriza omulundi ogwayita ne tulaba twasookera ku mpaji za bufumbo ne tuddako okwakuliza obufuga empaji ezo era butya bwe tulina okuba nti obufumbo buyimirizibwawo ntandikwa ebyo natwabimaliriza ne tusembera akakwakulizo nga bwogambye omuyezi mulungi oli musajja musomesa mulungi twasembera akakwakulizo akagamba nti at-ta'bid sharutu at-ta'bid kwe kuba nti nno omuntu aba ayingira mu bufumbo saidi zombi ziyingire nga zikimanye nti kyebayingiddemu si kyakaseera kagere wa innama kyalubeerera teri kigenda kubaawula okujjako ensonga ezaalambikibwa nate mu njigiriza y'Obusiraamu. Sheikh mpozi okukubawo ekirimi awo waliwo Sheikh waffe omu yabadde agezaako okunnyonnyola abantu nti obufumbo bulinga kampani nti kampani eyo n'obeera okola losses olina okulwana kampani ekole ki esigalewo ng'era kyategeeza omusajja wasayininga contract n'oyingiza omuntu mu kampani eyo kati olina okulwana oyo omuntu asigale mu kampani tolina kugamba nti ate kampani ndikoye ate embeera kinkoze eki. Mu butuufu obufumbo oluvannyuma lw'okuyimirirawo waliwo ebyobufuga era nsuubira nti awo watera okuva obuzibu abantu okuba nti babuyingira nabye tulabye amabega bikulu nati betugenda okulaba olwaleero
bikulu nnyo ddala. Olw'ensonga kiri kye tugambye nti at-ta'bid tekisobola kubeera oba okuba nti obufumbo bwa lubeerera tebusobola kubanga buba bwe butyo okujjako singa buli sayidi etegeera obuvunaanyizibwa bwayo. Buli omu n'ategeera nti bino oluvannyuma lw'okuyimirirawo oba oluvannyuma olufumbo lw'okuba nti bumaze okuyimirirawo bino bye biddako. Omuntu singa abitegeera n'abiteeka mu nkola kyalibadde kimuyambako nnyo. Kisookera ddala hillul istimta. So obufumbo buyimirirawo buli sayidi eba emaze okufuna ku munne. Omusajja aba abanza okufuna ku hakki eri omukyala okubanga yeegatta naye okubeera naye tuyita istimta kwe kubeera naye mu mbeera z'obufumbo. Ekyo bakiyita istimta. Ekitegeeza nti omusajja aba amaze okufuna hakki eri omukyala n'omukyala aba amaze okufuna hakki eri muki eri omusajja. Sayidi zombi abantu bakitegeera bubi nti omusajja yekka yalina hakki eyo nedda. Ebiseera ebisinga Sheikh ddala ensonga ogyokunyeko okulwayo nti omuntu abeera n'omukyala era kyobalaba nga tukwebaza nnyo okujja okunnyonnyola omuntu ebintu ebimu ku bintu ebivaamu obufumbo bwe tugambye nti butandise bubeere olubeerera ne butabeera lubeerera kwerabira. Ono omukyala yeerabira nti wali we yabadde asayininga nti omusajja ono abeere ne hakki yeeyo okubeera hakki wagyetaagidde kuba nti tuyita hakki kyeki kuba nti nno omuntu alina eddembe lye okukozesa ekintu kye mu budde waba ayagalidde okukikozesa. Ekyo tuyita hakki. Hakki al-isti'mal wa hakki al-istimta. Hakki y'okukozesa ekintu kyo mu kaseera w'okyagalidde. So omukyala aba amaze okuba nti asayininga n'omwami n'asayininga ng'akkiriza nti omukyala ono alina eddembe ly'okubanga abeera nange mu kaseera waba neetaagidde. Nange nina eddembe lyange okuba n'omukyala ono mu kaseera waba mwetaagidde singa tewabaawo maani ashar'i, singa tewabaawo kiziyiza kya busiraamu. Okubeera n'omukyala oyo waliwo amateeka agafuga okutya bw'obeera n'omukyala oyo tetujja kubiyingiramu nnyo naye ekikulu nti omusajja aba amaze okuba nti afuna eddembe lye okuba n'omukyala oyo nga singa tewabaawo kimuziyiza ku sayidi ya busiraamu. Ekimuziyiza ng'okugeza nti omukyala asobola okuba nga ali mu mbeera ze eza buli mwezi oba al-mahid obanga ali mu nefaasi yazadde tannaba kutukula tokkirizibwa kubanga obeera n'omukyala mu mbeera ng'ezo obanga mulwadde talina buki. Ebyo byonna biziyiza omuntu ali mu hijja mukyala wo naye tokkirizibwa kukola ki tokkirizibwa kubeera naye olw'ensonga waliwo maani ekiziyiza nga kya sharia ekikugaana okuba nga okola ki. Amma ekyobulwadde asobola okuba nga mulwadde naye okkirizibwa okuba nti okola ebirala byonna okujjako bw'abanga mu butuufu tasobolera ddala khalasi muleke togezaako kukola ki. Olw'ensonga obusiraamu bwagala la darar wala dirar. Tetugezaako kukosa ate tetukosa baki, teweekosa ate tukosa baki balala. So ekisookerwako era nga nja kisaba bannyinaffe nabonna abali mu bufumbo essaawa eno n'abasuubira obuyingira nti obufumbo bw'ogenda okuyingiramu hakki esookerwako ey'okulaba nti munno tawankawanka bbali nga woli. Abantu bangi nnyo bayingira mu bufumbo oluvannyuma lw'obuyingira naddala ku sayidi y'abakyala omulaba nga asobola okwekolako neyeewunda n'akola tenaafuluma naye ng'omwami tabimanyi ebyo. Era ng'omwami akaaba bukaabi batuuka ne ku extent eddira abasajja ne bawankawanka ate okuba nti bafuna abakyala abalala ebweru oba okuwenda mu ebweru. Abakyala kye bakola beegayiriza abantu. Omusajja neyeegayirira abadan wiiki esooka eyokubiri seeka abasajja bakomplaining. Omusajja asobola okugamba amaze omwaka mulamba tabeera nawuka nga ati omukyala oyo billahi aleika aba akyali mu bufumbo oba nedda. Omala otya wiiki nga toli nebbaawo ng'ali naye ng'abeerawo ewaka. Kyentegeeza okubeera nebbaawo tewali njawulo. Omala otya wiiki nga teweegase nabbaawo kankitegeeza omala otya wiiki nga teweegase nabbaawo bw'oba okiteefu ddala otegeera kyokola. Naye kati Sheikh ate mu butuufu era tetujja kugamba nti kiri ku sayidi yo ate kiri ku sayidi y'abakyala bokka
abula n'abaami nabo kuba n'abaami naye kireetera abantu nabo baba basayininga wali tugambye eno haki ya saidi zombi right ya saidi pinjogera haki kiyinza obutavaayo right buli omu gy'alina ku saidi ya munne esookerwako si kumuwa mmere ebyomuleeteraletera emmere oba byogula emmere ebweru n'ogireeta biki nga tomaze kumuwa haki esookerwako gye mwasayininga gwe naye oba tolina kyewakoze ekisookerwako kwe kuba nti obeera naye era bamalayika teri kibanyiizanga kuba nti omukyala agaana okutuusako omwami basula bamukolimira lwaki nti omulimu ogusinga okuba ogw'ebbeeyi gwe yakkiriza gwe yasayininga tagukoze abakyala bafuna embeera simanyi kiva kuki buli bawangala n'omusajja agenda alabanga mwannyina atuuka ekiseera n'alabanga nti bafuuse ono mwannyina tafaayo oba mbadde nayo basibadde nayo yabitwala bwati kyovala nti badisappointingibwa nnyo ate mu myaka gye beetagiramu ennyo abaami ye embeera gidda n'agikyusa n'agitunulira mu ango ndala so nga ye omusajja amanyi nnyina omukyala waki era ateekeddwa okunkolera kyenyina okukolerwa kati ye ate omukyala alaba alina mwannyina awaka kale tateekeddwa mukwatako kuba nakooye tateekeddwa kunkwatako nasibye enkola biki ebyo n'ateekawo ensonga zonna eziyinza okukola ki okujjawo nekireetera okuba nti amaka ensangi zino bangi nnyo obufumbo bufudde nga sababu oba ensonga esinga okuba enkulu ne bananoonyereza ku biki ne bakola batya eyo ensonga esooka nkukakasa tojja kusisinkana maka galimu kuba nti buli omu ategera hakki eyo gituusanga beeteekeddwa n'okulaba nti agiteekamu ebisoko nga gayinza okufa tegasobola kufa niwabawo ensonga endala eziyinza okugaleetera okwagala okufa tegasobola kufa kyokka ate amaka ne begaba galimu balya bicepere bambala gold bakola batya eyo ensonga n'ebulamu olw'ensonga y'okuba nti enkulu tegasobola kuwangala ne bebaagala batya so nkubiriza baganda bange basajja bannange ne bannyinaze abatulabayo bategeere nti eyo yensonga lwaki tugisoose nayo kubanga era esooka mu kitabu era nebaga mu byonna byosayiningako yeyokka gyokola ki yeyokka gyosayiningako sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam ng'akubiriza abasajja balamirigane ku bakyala obubayisa obulungi abasajja abakyala bikalimatillah mwakkirizibwa okwegatta n'abakyala abo lwa kigambo kya olaba okwegatta n'abakyala abo ekitegeeza ensonga esinga okuba enkulu ennyo gwe walibuuzizza nti omukyala omugumba atazaala butya bwawangala n'omusajja ne bamala ebbanga atalina buzibu olw'ensonga esinga okuba enkulu akolaki bayita bayinza n'okuba nga baavu n'okulya tebalya naye nga bali mubufumbo bwabwe kiki ekibaleetera okuwangaala ekibaleetera okuwangaala ensonga enkulu gye basayiningako weeri etambula yo allah asoosizza ekola ki n'omukyala ne baba mulungi atya eyo ensonga nga tagirina tagisobola tumugamba biveeko biganye obula ate emyaka begitambula nekigira kituuka ekiseera netutuuka nga tusaasira byakwesaasira mawadda wa rahma netutuuka ku rahma muno munange takyasobola tagikala ki omusajja aba kyeyesobola yafuneyo akaki omuntu omulala abisobola then ono ye munna amulekewo mu mbeera yakuba nti amulabira kuba naye kyamukoledde mu bbanga eryo kiki abasajja ebiseera ebisinga basigala bo bakyalina amaanyi gaabwe basigala emirimu bagikwazza ne batuuka myaka nkaaga omusanga akyalina amaki batono nnyo era omusajja ebiseera ebisinga amaanyi gaggwamu lwaki lwakuba nti eno wansi azze amanyizibwa nti awo osobola okubeerawo nga tokola ki kati amaanyi negagenda kiringanga batule gye batakozesa egenda eggwamu mpolampola kumbe sinfu negenda ekola ki egenda eggwamu mpolampola so obusiraamu ensonga lwaki bwatukubiriza okubanga oluusi oba n'omukyala asokkamu oleke kuggwamu maanyi okubakuumira maanyi so mu mbeera eyo kubiriza abakyala bonna banyinaffe abampuliriza togezaako okuddira baawo kugenda ngaomukola ki omumalamu amaanyi empola buli bwomumma nogenda okutuukiriza emirimu gyo ekitegeeza oli mumukamula oli mukumala maanyi atuuke ekisenga tekyalina kyasobola kwekolera ekitabo ekyo beera nga omugamba nti agenda owaseyo omukyalo omuki
omulala osobola okuuma omubiri nga mulamu bulungi. Ekyokubiri kiyinza n'okumuleetera ebirwadde. Ate kijja kukaluba. Abakyala be tulina kati bakkiriza imaani bagirina. Kiba kirungi naggamba nnyinawo kakwano kange kawala k'amaanyi kakola eki bw'obanga olira ssente zirina ssente nga ziri katwale kasobole okuuma omubiri gwo nga mulamu bulungi kubanga kikuwonya endwadde naawe ng'omusajja. Ekyokubiri hakka eyokubiri oluvannyuma lw'obufumbo okweyimirirawo waliwo tuyita hakka alhabsi omukyala okuba nti nno omwami afunye hakki ey'okuba nti omukyala oyo tafuluma okujjako ng'amaze omukkiriza. Wano nno wakulu seeka wange abakyala bangi hakki eyo tebagimanyi nti hakki y'abasajja era bangi nnyo omusajja ategeera butegeeze nga byogezeko wa amutegeezako butegeeza badde gaawe ngenzeeko wagundi mukwano gwange nga yagenze dda kiri haramu. Ekyo kyoliko kigazi bakyala ennaku zino avaano n'agenda e Dubai n'agenda ku ate ekyo kiba kiyitiridde betwogerako twogera kuba tannasukka kati abo bakomando baba basobeza ne bayitawo naye betwogerako twogera kuba nabakyasobeza ku mustawo gw'owansi kakubeere kufuluma genda mmere otisooka otegeeza ebbaawo kufuluma genda gula ki ebbanga lomala nga ova mu nnyumba mu kompawundi yo waka kufuluma genda wabweru wa geeti ova wakaawo omuzigo gwo kufuluma genda wabweru wa muzigo kutambula tisooka otegeeza omwayo eyo hakki ye era bw'otogimuwa oba omulyazaamaanyiza ojja kisangayo ekiryazaamaanyi kyo yawuma alqiyama ajja kikubuuza. Abakyala abalina bijjo bebagenda okubuuza abasajja bebagenda okubavunaana mu maaso g'omutonzi waabwe naye n'abasajja balina bingi ebyokuvunaana abakyala kyavula nti byetagisamu okusaasirigana n'okutegeera ebiseera ebisinga tukwebaza ensonga lwaki tuli wano kuba bino ebintu ebisinga gwe biraba ng'ebiri adi ebya bulijjo naye sekabantu tebabimanyi ate bayingira obufumbo nga tebabimanyi omukyala ayingira mu bufumbo nga tekimanyi nti buli kamu alina okukabuuza bbaawe ng'akiraba ng'ekyabulijjo okufuluma so wobuzze wano wallahi tukwebaliza ddala. So kale nkubiriza bannange okuba nti nno ebintu ebyo babitegeera omukyala tafuluma nga tasoose kutegeeza mwami wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagaa nti wala yakhrujuna min buyutihinna wala yakhrujuna min buyutihinna tebagezako bakola ki la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna aya baitu begamba la tukhrijuhunna min tetuf abasajja ne obo okyankalanye n'omukyala tomufulumya lwampaka fuluma gende wammwe abadan la tukhrijuhunna min buyutihinna tembafulumya mu manyumba gaabwe wala yakhruju ate nabo tebafulumanga kujja ngo maza mukkiriza omukyala tafuluma okujja nga afunye olukusa okuvuwa muki omwana ezimu eyo hakki eyokubiri tugabye esooka haqqul istimta hakki eyokubiri haqqul habs yani olina hakki eyokumugaa tova wano genda oba togenda. Ekyokubiri bw'obanga omwami aba wansi wa biragiro bya mwami oyo ekitegeeza nti nno omukyala okutegeeza okusaba omusajja tamusaba nti nno amutegeeza kwaliwo kye tuyita ikhtar kankutegeezeeko nedda amusaba kusaba lukusa era omwami alina hakki omugamba nedda togenda. So singa abansinga obungi bebakitegeera ti nakutegeezezza kati ogayana kisakutegeezezza nagenze maze okuta agamba oge ngenzeko wano mukatale kamala ogendako waliwo wamukwano gwange ngenza okutegeera wali ensonga zengenda okukola nakola ki nagenda. Ekyo bakiyita ikhtar tewali aliyo togendayo bambi togendayo nga tosangayo la kyetuyita yani omusajja alina hakki ekugaana okugenda singa oba omusabye tokayana bwabagaye tokola ki abazawe n'obutakuwa nsonga togenda n'ensonga natagikuwa sagala ogende nsagala okole ki tewansabye kugezesa wabula wansabye nkukkiriza oba okole ki togenda. Ekirala omusajja naye tabeera awo n'afuuka kiwagi omukazi buli waganda togenda nawulira sekatuga omukazi wowe oba tomwekengera babagaye nti njagala genda kugula wano mmere kimukkiriza akole ki agenda agigule naddala wabeerewo communication wakati w'abafumba babiri nga buli omu ategeera munne otegeera nti wagenda talina nkimanyi gundi talina buki talina buzibu
ensonga endala wujubul mahar, walina okubaawo amahale. Amahale galina okubaawo. Amahale ago nga ze zimu ku haqqi enkulu, naye twagamba nti amahale okubeerawo kwago gatuukiriza obufumbo buno ne bukola ki. Ekitegeeza nti singa gaga omusajja singa amahale tetugasangamu mu ndagaano nga tebaagala obuuza nako endagaano eteba ntuufu, galina okukola ki. amahale galina okubaawo. Sawa amahale ago gakoze eki, gasasuddwa oba tegakoze eki, tegasasuddwa naye galina okubaawo. Almahari gabayita almahari almusamma, mahari agogeddwako mu ndagaano ne bagogera. Ekyo kyamahari kiri kuba omuntu oluusi tubeera ku mikolo oli n'agamba mahari nze bajja kumpa Qur'ani yokka, tegalina buzibu. Qur'ani eyo ebanga eri muqayyam, yani lahu taban Qur'ani lahu qiima, naye tugamba wano nti amahari ge tugamba nti oli agaye nti osobola omuga nti wampa ekintu nga kirimu sente beziti kikyalibadde kisinga okuba ekirungi. Qur'an naam bituuka etuuka, naye ekyalibadde kisinga okuba ekirungi omuntu oyoga nti gundi ansomere mu Qur'an si kyekisookerwako abadan, si kyekisookerwako kubanga tetusobola kyekayyama, tetusobola gaa nti ekintu kino kirimu sente beziti nokubadde kyakozese kyaliwo ko mu kaseera ak'obuzigi nti omusajja agala kosa talina kyawaayo, omunyeenya saidi zonna talina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omukufumbiza ku Qur'ani gyokola ki. So era abakikozesa bakimanyi nti kyekisembayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja oli yamala mubuuza olinawo kakiti olina kaki nga kyalina mu bulamu yenkutu ye yesibye essaawe. Ekyo no kitegeeza nti omuntu tagaana kuwasala kuba embeera gyali mu sinungi. Anedda talina wadde empete y'ekyuma, yani ekintu kisinga okuba ekyalayisi takikola ki. Namuga kati olinawo aya ziwakwata nakwata neno namuga nkufumbiziza. Ekitegeeza nti tusobole okubaako kyetutu Nabbi sallallahu yateeka obutamenya kaida, butamenya system nga bwelina kutambula, ti amahale galina okuba mu ndagaano. Wabula si kyekituteeka mu nkola nti buli agenda okufumbiza tugamba amahale gakolane naddala abawala balina ku ddiini. Tuwakubiriza omusajja wabanga alinamu kasente mugambe njagala emitwalo 2, njagala emitwalo 10, njagala kyonna zoba omukoze eki bw'oba osazeewo mumusalirako mukwatiremuko mu kaseera akasaidi akasente. So tugamba mpe amahale ga Qur'an, amahale nsomera mu Qur'an oluvannyuma yaqi okujjako ng'olabidde ddala mu butuufu embeera gyali mutaso tesoboka ngamba seeka nsomeramu aya kusinziira ku kiri nga bwe kyali bakusinziira ku sunna Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amahale oluvannyuma lw'okuba nti endagaano erumye gaba gafuuse nti gabwateeka ate galina okuweebwayo mu bulambalamba okujjako singa omusajja aba takoze eki teyegaseeko na mukyalo ono tugamba amahale aweeyo kitundu. Amma begaba amahale tegogeddwako mu ndagaano naye nga gakkirizigiddwa nti bajja gamuwa omuwala tumuwa amahale agaweebwa abantu abafumbire mu kitundu ky'ewaabwe. Bimaana nti tukimanyi nti wano waffe bwe tuba tuwasa mu kidda wano mathalan abawala basinga omungi batirabbaho emitwalo 225 tumuwa amahale aga ssente ezo kubanga kitera okukola ki okubanga kibaweebwa mu kitundu kyabwe. Amahale makulu nnyo era nsaba Allah jalla waala abantu bagategeere nti makulu kuba bangi tebagatwalanga ensonga. By the way bangi n'oluvannyuma lw'okuwanga omukyala amuwasezza bivaako n'abanga tagenda gakola ki. Naye nze nkimanyi omuntu abeerenga amanya nti amahale gakuli mu nsingo oteekeddwa okugasasula. Ensonga okuba ennaku zino era oli abasajja sayidi ziri bbiri nti mu butuufu abasajja ennaku zino beeyama amahale n'agamba omukyala nze ngenda namuwa miliyoni 10 naye sizirinaawo kati muwaddeko emitwalo 5 naye gye bigendera ng'ono ezaali miliyoni 10 nga tasasuddeeko yadde emitwalo n'amahale teyakola ki teyamba mahale. Kituufu ekikulu alina okusigala nga gamubanjibwa akimanyi nti gakyamubafudde mu maali ye tomanyi nti no mu maali y'omusajja tuba tugira tuga nti abadde abanjibwa kiki tyanza byange byamubanja byamahale. Omukyala era tumugamba nti nga tetunnabakuwa mugabo gwo obadde omubanja nti badde mubanja amahale gaago tubakuwadde nga tugajjako then nga tetumuwa omugabo gwe ngaki
saba Allah tusobozese abakyabanjibwa mahali mwenna musasula mahali biidhinillahi ta'ala. Ate waliwo ne poliisi endala ennaku mahali awo. Amahali ago wemba maze oggawa omukyala olunaku olwaki olunaku olw'omukolo tugenda otuuka ewaka ate nga siina sente zikolaki nzikirizibwa ate oggamusaba ne mugamba Allah jalla wala mu Qur'an yatugamba nti babanga omukyala yonna akuwaddekokko mu bulungi tekirina buzibu kukola ki kugalyako ziba zifuuse sente hakki ye kati hakki y'omuntu yonna kasemala okumuyingira mu nsawo alina kyetuyita haqqu tasarruf afuna kyetuyita right y'okukozesa ekintu kyekyo nga bakoze eki kati haqqu tasarruf emuwa okubanga agabako gwabayagadde awula oba okuzikozesa mu mbeera yonna gy'aba yagadde asobola okuwolako asobola okuwaako mu mbeera y'omukwano osobola omukola ki osobola omuwa obukadde bubiri naye nomugamba embeera nga nzikuwadde naye embeera yange terikola ki mu mukwano naakuwaako zaakuwadde ne mutandika obulamu ate n'omukyala naawe baba bakuwadde akasente ngaako munno mukwatirwa ekisa mugawaye kano genda oguleyo kamere kubanga omusajja ababya abasajja beerekereza asobola oziwayo zonna n'atasigala n'asigala nga ensawo bwagifula temuvaamu kake kitegeeza omukyala ebisinga Sheikh lwaki example njirese ebiseera ebisinga bavubuka tuba tubateeka mu kino ekyokwasa omubuka wangala alieka kati wayingira mu kuwasa ebintu bino bimusumbuwa ebisooka okugulwa biba bizibuzibu kubanga aba teyamanyira bulamu bwe mutereevu obulamu bwe aba yabumanyiza kikomando bwagenda najja nanywerako kati tagula kikopo chapati agikwata mu ngalo tagula kyakunyweramu omunanansi agunywako akutte kati agenda gula dishikopo kati naye atafunye omuntu kati kitegeeza bigenda mumutwalako akasente kyetagisaako munne abeere nga amuyambako mu mbeera y'okulaba nti bagenda mu maaso so kale amahale tegalina buzibu gakwatako nawaako munne. Ensonga endala erina okuba ebeerawo wujubu nafaqa bi anwaiha thalatha. Nafaqa kyetutegeeza nafaqa okulabirira okufulumya. Omusajja Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani yagamba nti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kyetuyita qawwam min al-qawama, abasajja be bayimirizaawo abakyala, omusajja ayimirizaawo bebayimirizaawo abakyala, so si be basinga amaanyi, tebiva mu maanyi. Si byakusitula nti abasajja bebasitula abakyala bebasinga amaanyi. Oli omukyala nga what man can do I can do better. Nagenzola okuyimirizaawo omusajja nedda tekisoboka. Era ekibuku biraga nti nno omusajja wa musajja ddala, kubanga ulira aya engeri giraga nti ar-rijalu betuyita abasajja nga byayogera minal mu'minina rijal, mubakkiriza mulimu betuyita abaki abasajja. Ekitegeeza omusajja gwe tuyita omusajja owannama ddala, era nti awasizza musajja yo yadda nga alina akaviiri wakaawe, yamanya mukyala we olugoye teruliwo n'alugula, abaana bange engoye zikaddiye n'azibagulira, school fees n'ateekayo, oyo gwe tuyita omusajja. Amma abalina abakyala oba abavubuka abawasizza, bano babeta basupaani abakola speaks, talina kyamanyi ku mukyala okujjako okwegatta naye, oyo si musajja. Abo balenzi, abalenzi baba n'abakazi naye si baba basajja, tuli bayita abasajja, betuyita abasajja. Era nga nkubiriza abaana abawala mufumbirwa abasajja, temujja kuddukayo. Nebbala wano wala ng'ofumbiddwa mulenzi, ojja kufuuka okusinga omaaga, ekyo oyina okukisuubira kubanga ofumbiddwa mulenzi, so si musajja. N'omusajja gwe bayita omusajja, Allah gwe yagaa nti ar-rijalu alina kuba qawwamuna 'ala an-nisa, asobola okuyimirizaawo amuyimirizaamu bino wammanga, amusasulira wasula, tikisooka asakano oba okumuzimbira wasula kusinzira ku mbeera ye, okumuliisa n'okumwambaza. Ebyo nno ng'abikolera n'abo abavudde muno omukyala be baana.
Allah mu Qur'an yagamba liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati bannange abalina baweyo okusinzira kukuba kugaziza Allah ko yabagaziriza ekitegeeza nti nno bwoba owaayo bwoba olaga obusajja bwongo olabirira abantu bo waayo okusinzira ku ekyo Allah kyakola ki toba musajja okubanga Allah yakugaziriza naye ng'owaayo ng'omwavu akasente okayina kyokka ewakojja ogalangatana ne mukene toba musajja akasente okayina ne mukazi we ebigoye byayambala bya nusu 2,000 alonderera mu bivumba abasajja abo boolaba ensonga ojobaddeko eyokuba nti ate omusajja olina kuwaayo kirungi osanga omusajja mu tawuni wano nga ye ali emitwalo 2 nakka ku kifi kyenkoko namulaba nga akibuliddemu bwati naye waka abantu yabalekedde omutwalo oba 15,000 nagamba omukazi gulako amanda mukene gulako amanda enva taziyita namukene amwita enva gulako amanda oguleko enva oguleko emmere ogaga mukazi agenda bitetenkanya tegotolekeddeewo nyanya gotolekeddeewo butumulo ekitegeeza nti omusajja gwe bayita omusajja ateekeddwa okuba nti nno ayimirizaawo mukyala we liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati omugagga weyo okusinzira ku bugagga Allah bakola ki waman qudira alayhi rizquhu ate ne Allah gwaba akwatiddemu mu byenfuna ye nga bitonotono falyunfiqu mimma ataahu Allah aweyo okusinzira ku ekyo Allah kyakola ki kiyamuwa ekitegeeza buli omu okusinzira ku busobozi bwe bw'aba asinzira okukola ki mukyala we baakumanyi ninako omusango gwe nali mu wiiki ewedde nga omukyala apomplaininga omusajja nkasukire 15,000 nafuluma nagenda nabuuza omwami ne mugamba njagala kukubuuza wayokiriddeko mu katale n'ogula emmere y'5,000 nolaba bwefaanana n'amanda n'obutungulu ne butto na biki nolaba bica bikivaayo kyotosobola kukola lwaki okigamba munnakikukolere kikyogezako okumutuma ogezaako omutuma ki ajja kukitetenkanya ensooka watetenkanya ogwokubiri ng'ekisajja kiri ekitundu ennyayo ekimusolyamu akanyanya n'akatungulu ekimunyayebe kimuwaana ogira oti otandika okulya emmere ewuuma nga tobuuza gyevudde kumbe gwe kennyini gwa musindikiriza okukola ki era seeka ebiseera ebisinga abasajja bebasindikiriza abakyala era singa omuntu kyomulabanga kirungi singa omuntu akwata ebintu bino nga nabbi we yatulagira sallallahu alaihi wasallam we yatulagira osanga n'ebizibu ebiri mu maka tebyali baddemu kale biba byakubaamu byali badde bisolvingibwanga mangu kubanga kyangu nnyo ebizibu bye tebigenda kubaawo naye ate bibaako ne solution bisobola okusolvinga bate tugambye nti buli lunaku ogenda kubeera nti okola ki naye kati sheekhe omuntu akitegedde nina amaka amaka go kitegedde basinga kulya kimukyere butereevukateekawo kagule kale otokasobodde gulayo kilo 10 gulayo kilo za sukali 5 zireko ba 3 oba 2 abula gezaako ofundize ku munno obuvunaanyizibwa ne mukazi wattu buli naku namulaba agenza kuleeta kasota kakakota ka sukali n'ennyanya 2 n'akatungulu ne kabuto kano kebapimira mu buki ate bamulekedde 15,000 kati alina ozitematema bakayituleeta baati asobole okujja musajja mukulu ajje ngeno oli ku kifi kyankoko kibuliddemu oba obulidde mutwe gw'engege so ebintu ebyo tubiteekeddwa okubanga tubaamu n'okulumirirwa n'okumanya nti biri bye tukola tuba tukola saddaaka sadaka yesinga okuba ennungi gy'owa abantu teri kikubuliza mu mutwe gwa nkoko gwa ngege nga abantu bawaka balidde mukene tekiriiyo nze nemmere empulya tesobola kujja ng'abantu bange manyi bali mukulya mukene nze mbulire mu mutwe gw'engege bweti nedda ssebo so nsaba ekitiibwa Allah jalla waala atuwa ebintu okubitegeera mu ntegeera esinga okuba ennungi tujja kuba twongererezako okyali obulala okyali ebiddirira ahkamu endala eziddako wansi inshallah tujja kuba tuziraba olw'obudde biidhinillahi taala nsaba inshallah mu bigambo bitintini ofundiza abatulaba bano mu bufunze nkubiriza baganda bange bonna okuba nga bettandira Labbaika Islam Media n'okuba nga twettandira okusoma twagala nnyo okusoma olw'ensonga oba tosomye tosobola kubaako byonna tosobola bitegeera ekirala zi vidiyo z'obusiramu tetuziyita ku bwisi tugezeeko okuzuwa obudde olw'ensonga mutujja okusobola okutegeerera buli vidiyo yonna sooka ogiwulirizeekoko ojja kulaba nga ofunamu kyosobola kubanga oyongera ku bulamu bwo ekyokubiri kyemaliriza nakyo nsaba ekitiibwa Allah jalla waala asiime buli yenna alaba ebyo tuteekayo ate amuwe
empeera esinga okuba ennene ku nsi kuno ne ku nkomerero amuddizeewo mu kaddata ke kaakozesa insha allahu tabaraka wataala. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.